oba biki ebikyusibwako ku bammemba ne mugaba amawulire ago tujja so afande twaze n'ebintu bino tubadde tulaga ku bantu bino tubijje mu Ghetto emu leero waliwali yatwesiga kubanga se tuli tebakkiriza obwa Ghetto leero oyo kati ajje uyo omuvubuka muyite n'okakasa kubanga bino bituyambako okuba nti tuyamba mwami Sebufu ne ttiimu eno towaga nti bampa 5 ne passport temubala byakufa nene enjala eno etuluma ennyo mu Ghetto tunava ku mbeera kikuba mwami Museveni gulupu eno yatuwaayo ente naye enaku enkulu tugayamira tuba ku njaga naye n'asalawo tulye kuki bw'oba tewafuna kifi manya ebirungi bye bisinga okubanga bikyanze kambubanjulire omukyalo ono yakulira bamalaaya mu Mukono tuli bamalaaya se ngate mwe basajja batuleetera sente so edduuka lye ajja balagirira gye lisangibwa banesaba obuuze ku bantu yamba abazungu okutuukiriza agendas zaabwe etulugunya abantu naye poliisi era tukola mu Mukono mwebali temubamanyi mukyalo tebaliyo n'abaana baabwe temubamanyi kakati lwaki mwagala kuteekako distance ate kati njagala mbagulire nti FFU yaffe mukanywa kubanga abamawulire bajja kubaawo bukedde agataliko nvuvu bajja kubaawo aya Ghetto eyo ng'etandise okubba kati eno bintu tukibalanga balance ku mutwe birota mu balance gwe mulimu gwenkola naye buli lunaku patulejja nesuulawo abaana nga babakubye amaaso bagajjera bumanyi kyekigeeza okuba omwana wa bendi nga anyakudde bunyakuzi kasimu n'omugjamu amaaso okusoma bannabbi esooke bawe certificate ndyoke njogere n'olwekyo bannaghetto banna security attires and nze mbadde nyina ekyo kyokka naye lwakuba obulamu buli butya mu Ghetto mu Ghetto tubeeramu abaana babeeramu bakola ebaagadde babanyanjaga zaabwe babalya mayungi gaabwe era ffe ne tubaweereza ne tubafumbira emmere ne balya ebyobugga tugenda tubagoba wano kiboko zibaawo nabakuba kiboko abo ne bagenda ndaka tetukyalina nye babbiwa naye nti bali awo nti babbiwa biboko kale tubabulamu era naye ngaera anya nti abudde bamukuba olumudde bamukuba Halo. Huyo wamuita Uganda. Halo. Oyo. Uganda si yangi. Eba na Uganda mwanza nzeni mwapo. Uganda bora wote. Uganda. Ndio jala mnene. Ghetto eyo ng'etandise okubba kati eno bintu tukibalanga balance ku mutwe birota mu balance amanyi abampita Namyalo Joan
nkolera mu Benganzi Ghetto. Ghetto yaffe yalimbye emabegako awo ng'ababbi batusumbuwa. Naye kati obulamu bwakyukamu ebintu byaffe nga bwe tuba tubiresa bwe tubisanga. Naye oli emabega nga oleka ekimeeza wabweru nga bakitwala. Oleka akatebe bweru nga bakatwala. Bantu amabini Irish. Anakalya ni musajja wa comedy ni musajja wa mazina. Twalize wa mundi wa kitone. Zempanga ali ano mu Ghetto Benganzi awo enkolerawo bulimo bwangu obw'ebisano obumu. Bembeya ne baganda baffe twekumakuma. Lusa ekiro nembawo nengenda ku bivulu byange kibaba bantegese wa kibaba bampise. Tano olwokwa bulwatuloko ekiro genda kubba nedda. Mulimu abamu baganda baffe bavuga boda. Mulimu ffe badansa bakola ekiro tugenda ku performance so tukalya ne katuyambako okusiganga tuli ku kintu kimu nga tokooye mangu. Naye nga ffe tubeera nomugekyo tusaba gavumenti etuterawo bitweso otandikirako bakyamaani baffe tubayina abakwasaganya ffe tuli lwedde okutambula naye mu kyona kyebeesazeewo na mu buli mbeera. Naye ffe naffe kituwangaalize n'osi nti oba onoonya kaakulya nga tedi olina okukajja. Tulina famire, tulina abaana tupangisa amayumba, tulina n'abantu ab'enjawulo betufaako n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo oli bw'atasobola amanya nga akusanze mu Ghetto. Uganda nga alina ka bizinesi wali wansi we tukuŋŋaanya ne tukola ne tubeerawo nga tweyampola. Bizinesi kiza muddukanya. Nze nina kakyati nga kolengedde wansi wali nkateekaawo tutunda bisikuiti switi kyakala oyo ow'ekikumi obuwalaji obwo 15,2 webuto tugezaako okulonderera bisikuiti n'otayiza omukulu n'omuto. Nze ndi maama Ghetto naye nina bawala bannange naye obuzibu obuliwo bwa mirimu tetulina emirimu mitono nga twetaaga emirimu tufune kasente tunyigirizibwa eno wansi mu Ghetto naffe twetaaga babeko kye batukolera. Oyo awummuddemu anyuddemu katono. Embeera ezisinga obungi abamu bajja mu lwa mikwano. Oli n'afuna mukwano gwe n'atandika omuleeta neekanga nga naye agiyingidde n'amanyira embeera yaayo n'agibeeramu. Abantu abamu bajjamu nga baziba misango babbi kati olw'embeera nti mu Ghetto tewabeera nnyo kubuuliriza nnyo ng'asobola okukola ebikyamu n'atuula omwo n'abeerawo. Abantu abamu bajja mu Ghetto olw'embeera eyawaka nti oyinza okuba nga famire temufuddeeko abazadde bonna tebamufuddeeko kati wayingira mu Ghetto agenda okwesanga ng'ate Ghetto bwe wali emirembe egy'amaanyi omanyi Ghetto erina emirembe egy'amaanyi nti omuntu ayinza n'okwebaka wano ekimuzuukusa ebeera njala nga teri yamukubyeko. So embeera eyo gye tubadde tutambuliramu naye twebaza pulezidenti waffe Museveni ne Jeno Damulira ne bajeno bonna abasigadde n'abakulu ba poliisi wano Emukono bonna olw'enkwatagana ennungi ab'ebitongole byonna by'ebyokwerinda bonna badiso baladisi. Ekintu ekyo kya mirundi ebiri. Ekisookera ddala nti omwana oyo waba atukuliddemu ng'ate mukozi ng'akolera mu bantu bano mudda kiyinza omuyambako tasanga kusoomoozebwa mu mirimu gye kubanga abantu baba akuliddemu abeera abamanyi ng'ate bamuwa. Naye ate omuzadde waba akola n'oyo omwana naye tatekayo n'agamba nti olw'okuba omwana akola n'amuwa obudde okumusuulirira omwana alina mubeera ku bampa okoze kino weziba saa za kugenda waka ziba zagenda waka weziba nga saa za empita ekyobulabe ogambe otya nti gwomuleese omukyalo oleese omwana muwama tomuleka bulesiwo otyo mu Ghetto muwa ddembe ddene onaamuwa eddembe ojja kumwonoona wabula muleete ng'omuyigiriza kyakkola wemala okukola ebiseera by'okusoma bituuka agenda asome oluwumulanga lonna ajja akuyambeko tomuwa nnyo gaapu kubeera nga abuukabuuka n'abaniga omuweera eddembe ojja kwekanga ng'ate naye afuuse muniga. Abantu bafuluma bufuli mu buveera okitegedde bafuluma mu buveera nosanga ng'oli ageze n'afuka wayagadde okitegeera oli n'agenda mu kaveera n'akasibako n'asuula agenda mu kaveera n'akasibako n'asuula. Ffe twaka enjaga muginywa naffe tugikola ki? Ate tugitunda ate ne tuginywa ate ne tujja ne tugibagulako ne tugitwala eri ne tugikola ki? Kati ebikubwa bwe mukozesa naffe bye tukola ki? Bye tukozesa. Kati nze mbadde nsaba
eddagala eryo tulyettanire. Teekateeka za gavumenti bwe ziba zizze bambi muzijjumbire muziwe obudde n'ebiseera kuba gavumenti ezibateereddewo nga za bwereere kuba bwe banaazibateekerawo nti nno genda ogule ne ssente tolina busobozi busobola genda gula ddagala eryo walya bbeeyi kuba buli mwezi omwezi gumu bwebagamba nti netukwedde empeke 30 ogenda kugula emitwalo 45 omwaka oba okozeseza ssente erya munene likola ssente ndi mukyala neekolera gyange tangalira muno mu mukono era mwenkolera omulimu gwange ogw'obwanneekolera gyange sibba sikuba nnyondo sitwala mwana ataweza myaka 18 ntwala oyo eyeesaliddewo ng'era ava ewaka ng'ali mu sisitimu y'okugenda mu kikolwa ekyo ne twogerezeganya ne tuteesa nampa ku ssente ne muwa kyatayina. Tukimanyi nti sirimu gyali sirimu tavangawo sirimu akwatira mu kwegatta ate sirimu bw'omanya bw'oyimiridde osobola okubeera n'obulamu obulungi obweyagaza ng'omira eddagala nga akawuka tekasobola kuvaako kugenda ku muntu mulala. Bw'omira purepu oba togenda kukwatibwa kawuka. Purepu oyo tumuwa omuntu nga talina kawuka ate tumuwa omuntu oyo ali mu katyabaga eyegatta n'abantu abalala. Ate era kisoboka okuba nti bw'oba olina mukyalawo nga tomwesiga oba omwami wo nga tomwesiga ntambulaze naawe obulamu bubwo okuteeka difensi mu mubiri gwo kubanga obulamu bwa muntu atya. Kati oli nga talina bakulowooleza kuuma bulamu bwo gw'olina okusookerwako okuuma obubwo. Kondomu tuzigaba ziba za bwereere. Kansolingi